oli ku Wolokoso Extra no stress nga ye channel yaffe ko tusinzira okubanga tukutusako amawulire agali latest n'abatutumufu mu ggwanga Uganda okutwaliza wamu era nga olunaku olwaleero ndi wasanya okutegeeza nti omu ku bakyala gwe mbadde musinga okusaba online ne mu comments zammwe omukyala Senga Hamida tuli basanyo okubanga tumufunye olunaku olwaleero tugenda kubanga tuwayawayamuko naye tusinzidde wano Nalumunye Mutundwe waggulu eno mu lusozi tumukyaliddeko mu makage. Senga wanje assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu ya alhamdulillah bulamu je baleko nze kinfuula obulamu nkifuna bwe mba ntambuddeko abantu mikwano gyange era buli anjagala ennyo nga naawe mwoli mwe munfudde omulamu. Emikwano gino janjawulo mulimu emikwano emikazi emikwano emisajja waliyo oli owenkiza omu bw'ati oyo waali yemanyi era yeetegedde era yeetegeera naye yensi emumanyi era saagala emumanye lwaki bwentu bwe nakitandika. Okivugidde ebbanga kyekyo ky'omukweka ng'ensi temumanyi? Emyaka kati ndi mu myaka 10 nga naatera okuweza emyaka 2 nga ndi mu kintu kino nga ndi mu kintu kino mweno lesoni kubanga kyenzijukira kyesobola kwerabira nze nayingira lesoni eno nga siwe wa kitiibwa nga ne byenjogera abamu babibuusabuusa balaba olwo nga lwaki babiisaamu amaaso ndooza ab'emyaka gy'abayitirirako gyali mimpi nnyo. Nze ebigambo byenjogera n'emyaka gyange byaliko ekiseera nga tebikwatagana kakati awo waliwo obuzibu ng'omuntu akubuusabuusa era ndowooza kikyanfudde nnyo ow'amaanyi obudde bwe bambuusabuusa mu Kampala nafunako ebitundu bye ngenda njiikiriza nengenda mu university nengenda mu masomero ga primary nengenda mu masomero n'aga nasale kubanga aga nasale ate bwe mbanga ndi ku mulamwa gw'ekisenge ate nyina kulumba bwana bwa nasale eyo wansi lwaki gyentegerera kubanga ekisenge kino kye tusomesa abantu kiriwo ku day 1 ng'omuntu yakazaalibwa kakati wootegerera ebiriwo mu maaso myaka nga 10 ogenda mu masomero ga nasale otegeera bulungi nti myaka 10 tutunudde wano era tulaga wano era n'otegeera n'abazadde nti kino kibalemye na kino kiremye mu bufunze nti ndowooza ebbanga gye liraga nja kuba n'omuntu asobola okukola eddagala nga ndimanyi nti n'eddagala ly'entabula ligenda kukola mu myaka 5-10 n'endifulumya ne libeerawo awo era obudde bwalyo bwe lituuka ne balinywa ne balitwala. Okay, yes, tulina Senga Hamida briefly akunnyonnyoddemu ekintu nga bwe kitambula ne bwakivuga. Okay, njagala tuddeyo kemabega katini nnyo. Waliwo omuntu akulaba olunaku lwaleero nga azze akugoberera ku TV, radios ez'enjawulo, mu misomo egy'enjawulo naye nga tamanyi Senga Hamida yaani, azaalibwa wa, muwala waani, mufumbo si mufumbo? Ebimu era ndowooza ekyannemye okukoloba gye nvudde n'ebirala waliwo data gwe sinayagala kufulumya. Sobola okwogera nti nze Hamida Namatovu neddira Ngabi taata wange yakafa omugenzi Yusufu Kigozi ate ye yali wa kika kirala baali bafuna omukago naye nga naye wa Ngabi bamuzika e Kalamba wano Butambala. Maama wange naye ye mugenzi Mariam naye ye bamuziika Bugonzi Kabale Bugonzi ate era nange nazaalibwa Kabale Bugonzi. Kabale Bugonzi awo we banzaalira wansi eri mu kyalo ddala ettaka muzukulu wa Lukuliira Nakyamu awo we banzaalira mu kitooke ekyo kigenze kisaanawo naye weekiri nazaalibwawo. N'olwekyo nti nze bwe nazaalibwa nawanyisibwamu mu mikono nze mwana atamanyi nnyo maama ne taata nga bali wamu bwe baleera omwana ekyo saakifuna. Wafuna mukwano gwa taata na maama nga bali wamu bandere baaliwo wamu naye nze bannejjako nga nkyali mwana muto. Ng'oloba wa nsonga ki? Bwe twagenda ewa jjajja lumu waliwo ebirala ebyaliwo naye nze kyenzijukira nga neetegerera jjajja mukyala yali yeetaaga abaana ab'okubeera nabo
kyemmanyi nti yagamba maama wange, maama yatuuka ekiseera nga njagala ntwale ng'abakyala batwala abaana baabwe n'agamba nti bwabanga muzzukulu wa wano ojja muleka, bw'oba tewamuzaala wano ojja mutwala. Kale kyali kinenemu. Kati jjajja bwansigaza natambulira nnyo mu bazeeyi nnyo, era nze abantu abakulu mbamanyi eyo n'ebitundu n'ebirala ebyewala. Kujjako ate mu buto awo abantu b'endaba abandinniya baaliwo bannyinaze ab'ekika ky'enkima. Kyandera nnyo era bamwe abatamumanyi bamanyi ndi wankima ddala. Era nakyo nkyogera nnyo, bwe mba nkola ebintu byonna sisobola okuleka enkima emabega. Ogiteeka ku mwanjo. Teeka ku mwanjo kuba bannyinaze bandeze bulungi n'abaana bange, era abamu abatamanyi bayinza obutamanya ne lwakuba nti ne mu ngabi abakulu b'ebika bazze bambeera mikwano gyange n'omutaka aliko kati omusike yasike akati aliko wange nnyo kaabe katikkiro kaabe kinabo bafuddeyo naye ng'abandera bankima. Ya ne bajjajja bange omukyala omukazi abolina gye nakula ewa jjajja wange jesitera oluusi kulwawo ndwawo okwogerayo kuba bw'otegeerayo otegeera kyendi nnyo kyentera okwerekereza nkyerekereza ekyo. Okyerekereza kubanga era ozza okyerekereza. Toyagala abantu kuyingira nnyo. Abantu baffe bangi bakoze ebintu ebyo ne mubabuuza ne beemalayo ng'ogwempaawo naye sirabye ekirungi kye bafunyeemu. Soko ggwe kototoleko awamu olekeyo. Kubanga muntu bw'andaba ndi mwana muzaale gwe bw'olaba ombuusabuusa nti tebanzaala era saayonsebwa. Akayimba k'abankuza kano nkategeera. Abisinga kwagala mu layini ki mu bankuza omwo? Byonna ndooza omwana oyo yayogera bituufu. Akayimba ako osobola okukambala n'okayingira nga yeggwe? Enkambala n'ekayingira osanga ne wasigalayo ne gaapu nga nkyeyongera ng'okabanja ng'okajjuddemu. Sikaako mu mukono. Yes, omulungi alala tulina Ssenga Hamida tuwayawayamuko. She's a counselor, mukyala abuulirira ate era mukyala musomesa at the same time. Omulimu guno gwokola mulimu kiddala omulimu gwokola baguyita batya? Ndowooza nandigambye nti gwandibadde kusengeka ate mu luzungu lugala baguyita kansala. Kati ennaku zino tulinawo ekirala kye twagala bwe kiba kiyitibwa nga ekyokusomesa buli muntu yenna akula. Nze era nzirayo oddima eddene ngenda kutandika okugenda mu masomero nga ngasaba obudde babunfunire okwogera n'abaana abawala abali mu siniya kati tugeze ng'eyokuna ey'omukaaga nti ne bw'onaasoma n'omala makerero ojja kumaliriza oyingidde obufumbo mu buli ngeri. naye ekyewuunyisa nti obufumbo bwe tuyingira asomye n'atasomye tebuyina lesoni yonna. Kati nze awo we nayingira okugabana n'abantu nti ibulanga bw'oli tosobola kufuuka ibula omutuufu nga towasizza. Oteekwa okuba ne munno ne mufuuka omuntu. Ate bwe mumala okuwasa tosobola kufuuka mutuufu ne weenyumiriza nga tozadde. Naye amaka ago mw'ozaalira ne muwasiza wandibadde olina ebirooto byo ng'otambula w'otuuka okuwasa tuggusa ki. Naye nze nayingira mu maka ng'abantu tulina ebirooto njagala omusajja bw'ati afaanana bw'ati abakyala bakimanyi nti omwami oyo taliiyo naye ffenna gwe twagala. Omwami w'ekirooto tabaayo. Ebiseera ebisinga sina yali amufumbiddwa nange gwolaba namulowoozaako namaliriza nti namulala ate nze nalina enjawulo nnene nti nze omwami saamulonda. Osanga laaveni ey'okugenda okulozaako tulonde sigimanyi. Nze era bwe njagala. Eyo yajja etya? Anze bandabira mwami ne bagambidde bakutwale. Nokkiriza? Nenzikiriza ndi alisoba kujemera bantu bange abaali bandabira. Olwo walina emyaka emeka? Mitono era najjo njesigaliza ng'omuntu. Gye walina ebiseera ebyo? Nalina ebiseera ebyo. So bwe bamukuleetera ne bagaa nti omwami wuuno. Yansiima yandaba, yajja n'andaba n'ansiima. Nakkiriza n'akola ebintu byonna byonna n'akola n'embaga ennungi. Nteefumbirwa. That is good. Omwami ono ayogera ki ku mulimu gwo guno? Era mu makkati awo nga tutambuddeko ekiseera kinene kyesaasooka kulengererawo gwatuuka ekiseera ne gumutawaanya nga tagwagala. Nga yeemulugunya? Nga tagwagala naye yagenda okutuuka okutagwagala
nga nze reason nzirina ez'okumuzizika oba gwagala oba gukyayire ddala oba nze nkolewo kyenjagala kubanga ebintu byonna tobikako omuntu bwe tubanga bwe tugende tulina okusoma nze nsomesa ku maka amaka genzize ensomesa emyaka egiyise tegafaanagana n'ag'olwaleero ag'olwaleero ibbula oyagala toyagala olina okugabana ebintu n'omukyala byemulaba byanjawulo ne byemwagala byanjawulo naye ekibagatta kisenge kwegamba tubabuulirira n'enkubuulira ibbula bw'olina okukkiriza mukyalawo byayagala kasa biba nga si bye bikose nnyo aye n'omukyala ne tumuyigiriza bwakkiriza by'oyagala kasa bibeera nga si bye bikose nnyo omulimu gwo ogwa tv omukyalawo n'abaana n'ogumugjamu ate naye n'akujja mu mulimo gwe gwakola nga mwenna mwegattirawo waka naye nga buli muntu akola ekyagazisa omunne omulimo gwe ekyo bwe kityo senga kambuuze omulimu guno gwokola besides okufuluma ebweru eyo n'otalagga ensi n'obuulirira abantu lessons wazizzaako ewaka n'ozizzaako mu babo anze abaana benzadde abange bali beautiful era ekyewuunyisa emisomo egimu nsomesa ne batabani bange naddala abaana abange nze nga sinatandika kusomesa nasooka neneesomeseza abange benzaala ewaka neneeyisa bulungi nemanya nti wadde bikalubye ew'omwami naye nteeka okuteekako simayiro olw'abannange oba okitegeera nembeera simayiro n'abaana tutambula mpola ne batabani bange ne bawala bange paka lwe bafuuse abantu abeeyagaza omuntu kyatakkiriza bwondaba olowooza nteekwa kuba n'abaana nga bamasaavu nga bali kubanga abantu batwala nnyo obudde bungi mu bantu abalala b'omumaka gaabwe ne watabaawo obudde bwa mugaso bwe bawaawo naye nze abaana bange na buli amuyina ng'alina mutabani wange akimanyi nti ddala amidda mu nsi mwali kyampa amaanyi gamu nti abantu abazaala nga bato nnyo muneetaaga ate nnyo okusinga abazadde nga bakuze kubanga nze kyenyinza okujjukiza ekitono nga bwekiri nti nze batabani bange saagendako ku masomero ne bakkiriza nti nze maama w'abaana nga mulinga baluganda nga baŋŋamba nti ddayo ogambe maama woono omwana kino na kino na kino kyokka nga bagamba maama ate nga maama mwennyini nga ne bwenjogeraga nti embidda ddayo tugambire mami w'omwana kino bwekiti ne bwekiti naye nga nze maama w'omwana nenkitwala era naddamu olaba ekintu ekyo waffe tulinayo sissa wange bamuyita jemeewo nasanga olutalo luli awo wano wansi wano ku luguudo luno olw'Entebbe nga bagamba nti omwana omuto avuga atya emmotoka ng'abeerosi bajula kuyingira kikomera bamukube nga bagamba akaana akato ne bakawa emmotoka naye nga ye mukazi w'omumaka omwo era nga ye nannyini baana abo baavuga ye nannyini mmotoka naye nga bo balaba akaana akato akatateekeddwa okuvuga emmotoka era emisango lumu bwe nali ŋŋenzewo ne bagimpoleza ne nga nengafutula by'okunyoomebwa nga balaba mwana muto nange obulamu obwo bwaliwo era ndoza bwanfula omuvumu nennyingira mu kino bw'osomesa abaana obasomesezza bali mu bulamu obweyagaza era okyeyagaliramu wabeerangawo ko obudde n'okwata omwami naye n'omuzzaako mu misomo gino omwami wo omwami wange nakati olwaleero bw'awulira wentegesa omusomo bw'aba talina nnyo bye mutawanya ye muntu asookawo n'abeera wajagala ng'oggyeko okujja mu lujjudde newaka wafunangawo obudde n'omusomesaamuko anti omukazi ekyenjawulo ekiriwo era kyekyaleeta entabuka eyo oluusi bitateredde omukazi ne bw'oba osomye nnyo omwami muntu wa kitiibwa asigala mwami muntu wa buyinza okitegeera ate mukamaawo mu buli ngeri kati buli lw'omumanyiira nti ngenda musomesa ayinza obutamanya message gy'otambudde nayo n'alowooza ng'amujerega mu butuufu bino bye tusomesa osobola okusomesa mukwano gw'omwami wo n'ayogerera obubaka n'omwami wo ne tusobola kuvaayo n'osomesa mwami wo direct kubanga n'omwami owange okusuuka okutegeerera ddala nti omulwadde alumya ejjiiko yalwawo nnyo kitegeera nkitegeera yalwawo okitegeera okay yes omulungi atulaba tuli Nalumunye
mu lusozi eno Mutundwe gye tuzze okukyalira Ssenga Amida tusobole okuba nga tuwayawayamuko naye mu mbeera eriwo that is mu nsonga z'obufumbo omukwano n'ebigwa mu kkowe eryo era nga akuttotolera embeera nga buli kintu bwe kitambula. Omulimu guno gwokola wagusoma wasikira musikire oba wabuukire kibuukire? Mu kusooka nyinza okugana gusoma kuba bwe nali muto gye nakulira jjajja mwami ne mukyala bakolanga omulimu okuyamba ku bantu ku kyalo nga babaawo abavubuka abagenda okuwasa nga baleeta ewaka lunye nga babaawo abaana abawezezza emyaka 14 abawala nga babaleeta ewaka. Kale mu biseera ebimu waka twabangawo n'abantu bangi ab'enjawulo abataali byawaffe nga tubayigiriza okufumba, tubayigiriza okwogera mu bantu, tumbeera naye ne tumuyigiriza okugabana nga kati we muzze wano ne mugamba nti yangu ya mugenyi muwa akatunda ak'okunywa bwabaayo emmere obeere ng'ogitegeeka naye ng'afunye kyanywa. Bw'oba tolina katunda kalungi mwanguyiza amazzi aleme kuteekawo ssuubi lirowooza nti akatunda kajja oba kintu ekijja nga tewali, mwanguyize omuwa ekyo kyonna ky'oba olina. Mugenyi taba na kintu kyayagala, buli ky'oba olina ky'aba ayagala. Kati abo twakula nabo, kati ndowooza nze nali ntendekebwa mu kintu ekyo naye nga simanyi. Era bantendeka ebyo n'okunjigiriza eddagala. Twali nga abaana bangi naye nga bangamba genda onoge lino omulwadde wa kifuba, ono akolola. Eddagala lingi n'erimu nzonza sirigabangako. Naye nga ndimanyi nga bakolya ensobodde ne baba baagadde naye nga ndimanyi. Kati okutuusa jjajja lwe yatugamba nti buli mukyala ng'agenda okufumbirwa yandibadde waakiri amanya doodo naye tosobola genda kufumbirwa nga toyina ky'olina kuba obudde bukeera ku makya nga bebi wo yasinda nga tonamutwala wa musawo osooka n'omukolako obusawo obusookerwako. Olina okumanya nti olina okusimba akaddo bakayita naalongo kakaawa. Bw'oba tokasimbye n'oba n'omululuuza nga kati gw'olaba awo mu kompawundi yange n'obeera n'omululuuza kati omwana ono omuyengerako bw'olaba nga mu lubuto ali bubi n'ogutokosa n'ossaako ejjiiko y'amajaane oba ejjiiko 4 ez'amajaane n'omala ne guwola n'ogusengejja n'omuwa jjiiko 2 oba akajiiko kamu okusinziira ku mwana egiye bweri. Kati omwana ogenda omutwala mu ddwaliro ng'ekisooka okikoze eki okimugonjodde n'omutwala mu ddwaliro. Bingi awo benayiga ne mmanya n'omwana omuto. Kati omuntu asobola okuba mukazi mukulu ng'ayingira obufumbo. Fumbo tubuyingira mu ssanyu naye paati eyo naddala ey'ekisenge yeetaagamu eddagala. Eddagala lyennyini ery'ekinnansi lyonna, ate ekinnansi kye simanyi naye eddagala nga bw'olaba ng'enva eddagala nti ekifuula ekisenge omulamu ekiramu omukazi ateekeddwa okuba ng'ali enva. Omusajja ateekeddwa okulya ng'ali ebintu ebyokyeko bisobole okutambuza omusaayi gwe oba ebikaawa. Kati omuntu teyandifumbiddwa bufumbo n'ayingira woyibula nga bikuteekamu amaanyi g'ekisajja tabirina. Ate n'omukazi ebimufuula omukazi ow'amaanyi nga nabyo tabimanyi. Kati awo nawo bwe nagendawo ennyo kyensanze mu bannange toli bakuba mataali ne bakola embaga ey'ebbeeyi ne basala keeke. Kakati katemba aliwo nti mu Buganda omugole bamusibiriranga n'agenda n'emifaliso era ng'asenga bwe yabanga azze ng'asooka n'ayalako omufaliso guno gwaleese n'ayigiriza omuwala ono okwala obuliri naye ng'ayalako ogugwe gwazze nagwo. Kati biseera ebyabeerangawo ng'omuwala si mukyamu ng'omuwala muto gwe tuyita enteeka kati omufaliso ogwo omupya gwe bazzangayo n'amasuuka amapya ge bazzangayo. Kale ne kibanguyira bamanyanga bazzangayo amasuuka ebiseera ebisinga emifaliso gisigala naye amasuuka ge bazzaayo. Ebintu ebyo ennaku zino bikolebwa. Abaana balamu balungi bali nteeka naye basenga abatuukiriza obulombolombo osanga bukyuseemu naye n'abazzaayo message mu bazadde basenga abaana babasuula awo ku high table kati ne bagenda kyovudolanga obufumbo buli lunaku busasika. Waliwo enjogera egamba ffe twalinga bato nga batugamba nti omuwala bw'aba waakufumbirwa bw'ajja mu bufumbo ajja ne ssengaawe n'abeera mu kisenge omwo kugamba n'alaba emikolo ogusookerwako nga gikolebwa. Bituufu? Nedda kale bali nti bali baabanga baana na baana
nga omwami ne bwabanga aliko ekikyamu nga oyinza obutamanya kati senga yabangawo nga takozesa oluusi kale nze we tugenza okutegeerera ng'abakozesa abantu batubuulira babuulire naye nga n'ensonga eyabaleeteranga okukozesa abantu omuvubuka yabanga mulamu ng'aliisa maanyi kati n'abanga atandika okulya emmere neggwaawo kale n'omanya nti omuwala abadde mwana muto kakati nga senga ayina okuba ekiraka mulimu abantu ab'amaanyi ng'agattawo mu kusooka era kyavaamu ng'abasajja balina bakazi baabwe nga bato nga tebasobola mukuwa kubeera senga wa mukolo gwo nga senga wabeerayo abakazi abakadde abaawumuledde emirimu ne bagenda nga babateekawo nti ono nedda kakati abo naye nga ye omukono gwe gutambula ne gulambula omwami ne gutegeera nti ddala akajiiko kasobola okutabula kyayinaggwa mu kikopo kijjeewo enteekateeka ezo abantu enteekateeka ezo ate tuyinza obutakebera naye nze ennaku zino abagole bonna kaabe mukazi mukulu mbawerekerako paka mu kisenge nomanya sisobola okumanya omwami naye nemubudaabuda kubanga waliwo emikolo tulina omunaazaako nomala omunaaza munno n'omuwaka nayiti bwaba wakusaala n'omuwakakaya n'amala okusaala sunna nebbaawe n'obawa egirasi y'amata n'oleka ng'omutegekeddeko ebisinga obungi n'olyoka ofuluma ekisenge nga wakoze nga paati ya ssenga wadde nze ngikolera mabbali nze mbeera n'ensawo yange ey'obwasenga nsigala ntambula nayo kubanga omukazi kaabe mukadde kaabe nga yafumbirwa amalya 10 amalya gano tegafaanagana n'abawerekedde tebafaanagana ekyo kikyatambula nze ndooza omu nzekka nze nkirina era n'abagole na bonna bennina kati bonna ngenda banaaza nze banaaza ng'embaga enaatera nembakuuta omubiri gwonna gwonna akwegama n'ogenda omukwatako nga yenna aweweeranga bebi ng'alinga muzigo sisobola era kyokola ayibula ngenda nembaga nti mwe mubasitula ne mbakuba ewaka naye mufiirwa so wadde ne bwoba wamutweta kati ondabye ogamba nti anti Amida mukyala wange kajja omale naye ennaku ne mukunaaliza ne njogera naye ne mubuulira munva z'ofumba ayibula muteeremu kino naawe ne tukubuulira oba gwe n'ozeefumbira twogere ku kyenva ekyo ebimu ku biteebwa mu mmere omu ayinza okugamba nti liteebwamu ddagala lyakugula buganzi omulala n'akugamba kunyweza bufumbo omulala n'akuwa version eyiye kiki ddala ekyaliteereddwa mu mmere era nga kya mugaso ki nedda emmere ebyabalogo gy'abalogo gye bali ne bwaba takoze bibyo byonna naye emmere bandibadde lwaki bwe twabanga tufumbirwa mu buwangwa bwaffe ffenna kye tuzze tumanyi bakuwa obutiko obutiko bw'ekibaala bafumbiranga omugole nga gy'ovudde bubeerayo ne bwatuukanga ewaka nga babawa obutiko bw'ekibaala mwembi kasa temubanga mweddira butiko nga lwaki babubawa obutiko obwo bujjamu obutwa mu mubiri ne bunaaza omubiri ate busitula obusimu bw'obutafaali obw'okwagala kakati n'omuto ono nga yakagwa era tubumuwa eddoboozi lye tulabe nga litereera aleme obutwatwatwa mu mubiri ng'omuntu yakazaalibwa omusuubiramu naye ebintu ebitateredde bulungi ne bubeeramu bwe twaddangayo nga tuzzaayo omuzigo ng'abazadde eno gy'ofumbiddwa ewammwe nga bakuwa entungo n'ebinyeebwa by'omwami ng'entungo munno ojja kutuuka ogisiikemu ebinyeebwa bino osobola obbimuwa omwami wo n'alya nga si bisiike ate ebimu n'omusiikirangako n'omuteera ku kyayi ne bakuwa n'akabbo n'otambula ebinyeebwa bitali bisiike bikola ki bye biyamba ku spam account that is good yes yonna gyosiza okubanga olulaba nkugamba nti oli ku Wolokoso Extra tulina essenga Hamida tunyumyanyumyamu tutunulira omukwano obufumbo amaka n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo ensangi zino of late ennaku zino lwaki ba single mother between the age of myaka 18 paka 25 ba single mother ne ba single father bangi nnyo nimwe temulaba nsi bwetambudde edda tewali basingo mothers ekisooka abantu baali batono be bakunyumiza bw'otunulira siteholo ebizimbe ebyasooka wate mu abato mubeemu nammwe ne ku bwongo obunoonya otunulira ebizimbe ebyo togamba nti holo ezo baazikola tebazimanyi zaali nnene ku budde obwo ne mu Kampala temwali bantu kati omuntu bwe yabanga okuweerera kwali kw'abaana balenzi
kafe abawala batuweerera kitono nnyo batono nnyo abaasulanga omwana omuwala omuweerera kakati obutabeerawo basingo mothers bonna banga bagenda kusoma Kampala nga banoonya jjajja wange yenna ndikakalandira nga nyina okujja nvaawo ngenda ensome kakati olwaleero basingo mothers bemutenda baana bali ku university bw'atuuka nga bali waabwe wala nnyo ayina okusomera ayina okufuna oseera baba tagifunye afuna omuzigo oseera emu eba ya bbeeyi omuzigo gwe guba gwa layisi jjukira tulina ekintu kye tuli mu kusomesa kati ekitasomesebwa abaana abazadde wadde aliyingira omuzigo tewaliwo message yonna gy'alina kati waguyingira gwe Ibulamu omusanga n'olaba ng'afunye na mwandu kubanga ebyetaago by'omuntu omu n'ababiri biba bisigala byebimu kubanga omu weetaaga paasi ng'abangi gye beetaaga weetaaga stove weetaaga sefuliya weetaaga TV weetaaga ki kakati omuntu wamala okuteekawo ebintu bye mu nnyumba gw'omulenzi bw'oyingira mu nnyumba olabanga eyannakiyombekedde edda embeera y'olwaleero bwannakiyombekedde bw'olwaleero bungi nnyo nti bulimu abaana baffe abo mulimu abaana baffe abamaze okukola okusoma nga tanafumbirwa kati naye talina wagenda kusula wagenda kerera 12 nga tayozezza tasiimudde ennyumba takoze eki jjukira n'omuwala n'emirimu tagimanyi oyo ojja kusanga naye ayina omuzigo gwe agutaddemu omulala amukolera kubanga gino tagimanyi omusaala gwe gumumala okusasulako omukozi n'olwaleero nti omuntu agenda n'agamba bannakiyombekedde oba basingo mothers beeyongedde tebeeyongedde naye okuweerera omwana omuwala kweyongera nnyo naye nga gye tusula n'eddembe tugambe lingi nnyo eddembe tewali gamba nti okubonaabona kungi kubanga teri muzadde ayagala mwana we ng'amwagala nga nze bwe ggambye n'agamba nti omwana we gwe baagala agenda kubeera mizigo nze amidde ondaba wano nga bwendi wano ze bannyinaze bonna basajja bakulu balamu bankubira buli lunaku midde oliwa otambudde otya biki ne bakusanga kubanga banninamu laavu nze ndi muntu waabwe okitegeera leka kulowooza nti eddembe lingi n'obulwadde gye buli kintu gyekiri nagambidde waakiri oba ofuna musajja ofuna waakiri omusajja ate abe wankalu nnyo omugagga ng'alina ebizibu bingi kwegambe byo byonna ne babitubuulira kyokka bano abaana abali mu mizigo ebyo tebabimanyi ye ayagala musajja mugagga tamanyi nguluba omusajja ono waatuukira okubeera omugagga ayise mu biki oyinza okuba nga gwayingira ewo omugagga gwe togenda kusaasirwa waliyo be basaasira ababeera n'omugagga oli nga talina kwegambe ebyo byonna n'obinyonyola omwana nadde ofuna omusajja nga musajja ddala mu busajja bwe musajja ne bwaba talina mugatte obwongo ezo ssente eziyingirira awo nga wooli ziba zamulamwa nnyo okusinga z'osanzeewo njala tutunuulire oyogedde ku nsonga y'obwannakyeyombekedde oba basingo mothers omusajja aba ayitibwa atya nabo tubayite basingo father ate mu Luganda mu Buganda ye abamuwuulu ye nakyeyombekedde omukazi nakyeyombekedde omukazi omusajja abamuwuulu tutunuulire edda nakyeyombekedde yabanga wa myaka emeka yabanga omuntu ayingidde obufumbo ne bumulema kuba mu mateeka gaffe aga Buganda agatali mawandiike teriyo muntu kunoba mu bufumbo bweffe tulinga bayindi Buganda ne Buyindi twali wamu awo omuyindi bw'afuna bbaawe yoyo paka kakati na wano bwe kyali kati omuntu yalemererwanga olw'ebizibu by'oyo gwe baamuwa n'alemererwa kati olw'okuba nti tewaaliwo okgenda ate okwambagane n'omusajja w'omulala ye n'agamba ebyabasajja mbikoze eki kanneeyombekere nga tuvuddeyo jala tutunuulire ensangi zino omuntu ayingira obufumbo n'amala mu bufumbo emyezi 9 emyezi gino 9 gy'emyezi gy'olubuto mwafunidde olubuto n'azaala n'abufuluma lwaki obufumbo tebuwangadde nnyo ensangi zino nti n'obwaba tutumufu n'obwaba amanyikiddwa n'obwabaavu wansi ebyo tutamanyi tebukyawangaala agojjako abantu bw'obasanga mu kkubo nga tebamanyi amido basanga banyiivu baakoowa basenga tulina bye tuyitibwa bingi ebimu nange naakalaba nga byeyerudde ennaku zino badde nga sibimanyi nti olw'enjawulo nti nze ndi senga eyaddirira bano bonna abagenzi bafa bakatana bano abagenzi bakaddiwa bambi Fairina Mamala Fairina Nakabuubi Najjemba bani bakyala bangi nze ndooza nga abakyala abo weebali nze naddirira
wenajjira ndoze emyaka kubanga nali mu bavubuka ebulanga emmengo okuyingira programu ebyo nali mu bulanga emmengo nga Mayiga ye Katikkiro ye minisita w'abavubuka nga ndi mu Bwakabaka bwa Buganda mu Buganda Youth Council. Kati bwe nabeera eyo ne tutta n'entandika omulimo guno olw'abannange be nalinda babe twenkana nabo n'abaali bansingako n'engeri gye nali maze okuzuula nti mu bufumbo tewali abo kusomesa boogerako nga lulimi lusawo n'oyingirawo ne bayitawo. Kati ennaku zino munenya obufumbo bw'ennaku zino nabukunnyonnyodde mu kusooka nti omuntu talina kyamanya ku bufumbo. Emirimu gyonna bagikutendeka n'akatono ennyo. Ebyuma bino bye tutuddemu babikusomesa era bayinza n'okugamba tunula mu kamera bweti gwe tunula mu kamera bweti naye tewali agamba nti mu bufumbo ojja kukola bwoti ojja kubeera bwoti ojja kwogera bwoti ojja kuddamu bwoti kyokka ate nga mu budde buno abalenzi babaleranga batujju. Ekyo kitegeeza ki? Abaana abalenzi babaleranga batujju. Teri muzadde abaana bano bonna abali mu kuwasa bakulaba maama baabwe tebasiiba waka. Akeera 12 akomawo 3 ez'ekiro. Omwana tabaddewo ng'azannya kumuyigiriza nti omuntu yeetonda. Omuntu tatwala kya munne. Omuntu takola bw'ati. Omuntu taba na lugono. Omuntu taddamu bw'ati. Kubanga obufumbo bw'olwaleero ku bakazi tugenda ne twogerako akatonotono. Naye atuuke w'omwami omwami n'asobya ensobi erabika naye n'agaana okugamba nti sorry. Okay, yes, ye mbeera. Kati osanga omuntu mu kkubo embeera eriwo olunaku olwaleero abazungu twayingira obulamu bw'abazungu n'olaba firimu zino eziraga omwami n'omukazi nga banyumya akaboozi zirina kye zikosa gwe abaagiraba nga teweetabye mu kikolwa ekyo era zikosa obulamu bw'abantu zitya kubanga ne mu kusooka tuzze tukiraba lunye tiwewadde ensi yalinga eyambala bwereere naye be baatuukanga mu kikolwa ekyo beekwekanga naye nga baabanga bwereere ng'ekyo ekikolwa beekweka ate ne bw'otunuulira mu maka kati ffe mu Buganda nti ekikuwasisa omukazi mubiri gwogwo omubiri gw'oyibula gutuuka ne gubanja nga gwambadde naye gutuuka gwe n'omubiri gwo nga temukwatagana ng'omukazi tomwagala naye nga gw'omubiri gwagala omukazi kakati ne bagamba nti omuntu yandibadde abeera n'omuntu we mu kiseera mu kisenge kyewala nga tewali awulira nga n'abaana be tebawulira naye kati firimu zino zijja ne zikola ebintu byebya firimu babitegeka ne bakolanga laavu mpitirivu obulungi naye nga mu bulamu bwa bulijjo tolina wooginoonya n'ogisisinkana kati ekosa obwongo kubanga sekisi bwongo etokyalinga obwongo senga omuntu omulala yalibaddeyo n'agamba nti bw'alaba obukodyo buli bumuyambako naye buteeka mu nkola ndaba kati ekyobuseegu ekiri ku kamera za gundi abamu osobola okusanyuka ebitundu byo byonna ne bikyuka ng'oli bwomu osanyuse bwomu tosanyuse na muntu nakyo kikosa abamu abalenzi kati beenuula bw'alaba firimu eyo etambula naye atambula ne yeenuula ne bw'otunuulira engalo zo wano amaanyi ge zirina tewali mubiri gw'omuntu ng'ogenda kusanga mu maanyi gano okuggyako okuva lunaku lweenuula lwofa kubanga omuntu alina omubiri bwe gutyo togenda omusisinkana kakati ne tugamba nti tebandyenudde wankubadde ng'ebiragibwa tetubiinaako kkomo naye omuntu teyandirabye bwereere bwa mulala. Okay, embeera y'abakazi okuba nti asobola okunuuna ejjiiko y'omwami oba akajiiko n'omusajja okunuuna ebbakuli y'omukyala mwewammwe mukiwagira mu saayansi bakirabanga ekivaamu obulabe tewali okuva ku nsi lwe yatandikawo tewali yali akiwagidde togenda kusanga ddiini egamba nti nno usikwata omuswaki ffe tuguyita muswaki ti muswaki gukwate ogusenyese naye love engeri gye kiri kikolwa kiringa kitambo kya busezi kubanga nze era bwe mba nsomesa ku busezi nze ngamba buli muntu musezi naye ekitambo kye kikyuka n'olwekyo bano abayitawo ne balya bannaabwe nga bwe batunnyonnyola ekyo kikyamu naye bwataba busezi tewali muntu mupya yeeyongera wano tuyingira busezi kakati laavu erina bwerinnya okka mu bitundu ebyo nga siggwakkamu
kwegamba kipayopayo nga toliiwo ogenda ibula n'olowooza nti kati senga Hamida nga bw'ali omusanyusa nakino kankiteekeko nokka ebbakuli kati abasajja naye n'omukazi n'agamba nti okusanyusa mukwano gwange n'abaga omuswaki kati ekyobulabe ekirimu abazungu kye bannyonnyola ate nga kyonna tebakimalaayo kubanga abazungu basinga naffe kikola kubanga mulaavu mu kwagala kati okujjako ng'olaavu teriiwo kivula nze ensomesa yanjawulo nti nze ndi muntu manye ekiswaza ti okuswala bwe kukuvaamu toba muntu mulamu kakati omuntu ono bw'abanga akukotta omuswaki n'agunuuna ate gwe tewandimalidde mu muntu oyo yonna kasasiro wo yenna kuba oyo yagenda mu mawuggwe n'agakavalinga amawuggwe g'omuntu ne gafuna amazzi agatalina kugagendamu kale ekyo kikyamu ne bw'oba osobola okukolera ebirala mu process ennamu onoonya ekikyamu ekirala nti mwenna abakozesa ekifo ekyo mulina okwevumula kandida mulina okukozesa ebikola bingi eddagala erivumula kandida n'ebirala kabootongo okulaba nti mukozesa ebifo ebyo nga temulina walwadde kuba kandida aluma ebifo ebyo ate n'aluma ne mukamwa kati tusuubira nti mukamwa mulimu amabwa ate omuswaki ogulina sirimu yeetala oluusi mwabakikola temwakebeza musaayi kwawe naffe tulabawo obulabe si bazungu bokka kiva ku ki omukyala okuvaamu akawoowo akatali kalungi mu bbakuli kisoboka n'omwami asobola okukavaamu bwe tuba tuyingira obufumbozi omulimu gwange gwempitira abakyala mbayigiriza bwe banaaba bakyala banaabye bubi ebbakuli eyo ne bagyonoona ebbakuli erimu siriva buli wasanga wali siriva manya nti waliwo ebbugumu lingi buli lwojjawo siriva ebbugumu likoosa omubiri kakati n'obayigiriza oginaaba kakati bw'oyigiriza abakazi okunaaba bulungi ebbakuli bwe tuba tugenda okutambuza ekikolwa kyaffe ekyomukwano mu nsi buli kintu kyokola mu bulamu n'olwaliro kye tukola wano kirina saddaaka yaakyo kwewaayo gye simanyi kati oba ogenda kunyumya n'omwagalwawo waliwo ebyokulya by'otalina kulya ebiseera ebisinga akaswa akabeera mu bbakuli kabaako ekyo ekintu kye wasembyeyo okulya nga byakulya ki ebintu byataliekyennyanja ate ng'engege tuzibeeramu amagi amukyala okoma saawa ndozanga 9 hours back n'olekerawo okulya ekyennyanja olabe ng'oweze essaawa 5 ng'ekibadde mu mubiri kivuddemu n'obeera nga tolya kyennyanja amagi togalya ebinyeebwa ebyo ebisiike n'ebinyeebwa byonna n'obireka ne tujjamu emboga kabeji eyo nzibu nnyo fene oyo muyitirivu kakati ebyo ebyokulya ebyo bye tuteekako ekkomo omukyala omufumbo oba ayina mukwano gwe obeera n'ekkomo mu byokulya ne tusoosowaza ebintu ebimu kati ng'omucungwa tera okugamba abakyala nga tonanona ddagala wa Hamida naye gwe omucungwa ngugabira bwereere okamulayo juyisi w'omucungwa n'omunaaba mu kifo ekyo n'oba ng'ojjawo olusu olwandibadde lukyuka omucungwa tegubeera na lusu gululwanyisa era n'ekyokulya ndoza kyewandisembezaayo mu byokulya byonna kye tusigaza nanasi w'ogirya ekuyamba okuba nti nno buli kintu ekiva mu kifo ekyo kiba kirungi nnyo ng'era kiwunya bulungi yonna gyosinza okubanga otulaba yeeyo ekyo bayita emboozi okugwa amakerenda tutunulira ebintu ebyenjawulo mu mbeera eyo wano ne wali senga tutunulire ennyambala n'engoye ebitundu bino ebyekyama byalyambaziddwa ngoye kikaaki ebitundu byekyama byandyambaziddwa era ennaku zino soke tutunulire omwami then tudde ku mukyala omwami yandyambadde kale tukayita akaleega akatamuleega empale zino ennyimpi oba z'abazungu kati ze bayita bokisa ennaku zino yandyambadde bokisa era n'alwana okuba nti ne fulayi ye emumala mutaka we okwetaayizaamu mu buwanvu wano mu bugazi wano wonna nga fulayi y'omuntu kuba buli bakola fulayi y'omuntu gw'olabye fulayi z'abasajja ne fulayi z'abakazi kubanga nze omulimu gw'okutunga nagusoma fulayi z'abakazi ziba mpanvu ne zitakusiba munda kati otunuulira abaana abawala nga bambadde empale eza jjiini nga nnyimpi zigenda lira ejjiji eggumu eryo ligenda libakuuta kati yonna ng'emumiimye bwemumiima gwe bw'osula naye gwe weerabirira
kubanga omubiri egusanyalaza noba nga tokyalina kipya omwami yandiyambadde boxer ate yandibadde anywayo ebintu ebikawa batabisobodde bebo betuyita wano nogajangu ewange nga tolina mulwadde biyamba okutambuza omusaayi n'ogusengejja bisengejja omusaayi n'ebitambuza omusaayi kubanga abaami b'olwaleero basiba mu woofiisi nga bambadde engatto bataddemu ne stocks ng'atudde bw'ati essaawa 12 ekirala tebalina biyinja bikuuta bigere okukuuta ebigere okwezuukusa kati tebakuuta bigere tebalina wadde akakongoliro kayisa ku njala akakongoliro akooke n'ayisa ku njala jjajjaffe yakookyanga emityane n'ayisa ku njala oba ekinja n'akuuta ebigere kyokka asiba atudde bw'ati alinga mulangira ate n'ebintu bibamuleetera talina kikajjo kyali ampango n'aluma bw'ati ebinywa ne bikyuka n'olwekyo ennyambala eyo egendera nnyo ku ebyo ebintu then tutunulire omukyala yalyambadde atya y'omukyala mu buli ngeri yandiyambadde akapale kannika nga tikamukutte nga kakotoni naye ng'akalaba nti kamukavalinga enfuufu n'etamuyingiramu yogera ku nfuufu n'etamuyingira kati bw'amala okukambala n'afuna akateeteeyi oba n'afuna akafupeti kayongerako n'afuna akateeteeyi naye ensangi zino abakyala bambala bayika ne zibakwata omubiri anti bagamba omubiri guyiika ne zifunya obwoya nedda omubiri okuyiika ogw'omukazi tukozesa ddagala eruusi lye tuyita n'ery'amazzi onywa eryo eddagala n'okunaaba amazzi amabisi tegayiwa mubiri osigala nga bw'oli ssaawa 4 kera noganaaba emisana n'ekiro gyogakoma okunnyogoga n'ogeeyiwako gye gakoma okukwata omubiri ne gubeera nga guli wamu bayika eno yabulabe eki eri omukyala bayika efunye obwoya nejja nekwata sikiini kati jjukira mu laavu mulimu okukwata kati ne bakwatako amasannyalaze go gaba gaavaako ejjako amasannyalaze ku mukazi ne tuleegesa akaleega akakalungi okusinzira olweru ogenda okwambala kaleega kikogenda okuleega akatagatta mabeere bwegati n'amabeere go ne gakula nga galina waazi nga lino ebbeere liri bbeere nalino liri bbeere embeera ya kirivegi olina agasiba negamyansa wano nga ge bayiyeeko butto obanga supu w'enkoko ago kati bagambala mu biteeteeyi ebimu naye mu gomesi teganyuma tegakola ate mu gomesi ago tegakola era obalaba abawala n'omulala nga namugole naye nga ndeega gyaleezemu amabeere teyabadde na mukugu kyenjagala ibula eggwanga limanye buli kintu kirina omukugu waakyo oba okiraba nze bwe mba nsomesa nga ntegesa emisomo gye nsaba Katonda tutegeke nja kuleeta omukugu nga ye atusinga kutegeka andaweya nampale nga yeye eriyaye eyo ye eriyaye mu maka kuba mu maka byonna mu ebyo obalina abakugu abo balindiridde kusomesa balindiridde kusomesa nga gyali ategeera kimu andaweya nga ebirala abitegeera naye nga kyamanyi nti n'empale omukazi lwaki yandiyambadde empale neekoma wano wansi w'ekkundi n'etasukka waliwo ezambuka eno paka then nekyasenga tutunuulire empale z'abakyala zino eziringa akawuzi becwa sibaweebuulamu kubanga omukyala eyakyalira enkuuze n'asiba ensekese ze ne ziwera tetusobola okwambala akawuzi ako kakuluusanya ensekese oba ensekese olusekese olumu luyinza n'okusigala ebweru n'olwekyo omwana muwala akulaga obusamaavu bwe bwe bukoma obunene era ndooza bwe natandika okukisomesaako abaana bakitegeera bagenda bazisuula obutiiti babwambalanga ne tubulaba ezo empale nga batambula nazo na buli kintu kyonna omukazi alina kwambala olugoye olugonda bwe muba mugenda ku nga kati ibula nga gwokwana waliwo ennyambala egenda ku deeti tojja kgenda na kikalu ekyo oba weeriko kubanga oyinza okulowooza ku mwagalwawo ng'ekikalu tekikola nga mesagi eragibwa n'abalala abatambula mu ku deeti tojja kgenda na ngatto engatto yonna emalayo bigere na sitokisi ku deeti tojja kgenda na ttaayi okubye nnyo ekkooti mu deeti olina okugenda ng'olina olugoye olussa kati gwe bw'otuula n'omwagalwawo mu deeti ono gw'odeetinga oba mukyala we oweeka yandibadde atuula wali mu maaso gwe n'otuula wano wentudde
kati bule ebigere byo bisobola okubaako message nnene nnyo gye bitambuza ku oli omwaka mbiraba nalina wenawe ntuddeko eyo naye ndaba olinga ayisamu nindowooza bamulinnyirira amutulidde bubi naye ng'ate n'oli anyumirwa bw'agira bw'ati ekitegeeza ekyo kiba kiteeketeeke era kiwagirwa naye ennaku zino abantu engeri gye bazannyamu ebigwo yekujuliriza okubeerawo liifu omulungi atulaba tulina essenga Hamida tuwayawayamu ensonga nnyingi nnyo njagala tutunuulire abatutumufu baffe bano mu ggwanga Uganda because twogerera ku Uganda gye tumanyi obufumbo bwabwe bubadde bwa nkalu nnyo n'obeera ku mukolo gwe nga ow'amawulire n'ogukavalinga n'ogukuba ku TV ne wayita emyezi giigyo n'ogenda omulaba nti ate ali bwa namunigina n'owulira omusajja nti yawasa ogenda okuwulira omukazi nti omukazi yali nnyonnyonyi ali bweru abatutumufu baffe bano abakyala nga tebanyweredde nnyo mu bufumbo Ibula mwenna mwakikwata bubi omuntu mututumufu mu bugagga nga ndi mututumufu mu kunoonya ssente siri mututumufu mu bufumbo so tubigatta mubigatta ate sigamba nti buli ayina ssente nga mututumufu nti yasinga abantu abalala okutegeera kirala ne ssente kirala kyova olaba ffe si buli ayina ssente nze Hamida bwonsanga si buli ayina ssente nti muyita mugagga manyi naye Mukama ssente azimuwadde azimwaziseemu ffe gwe tuyita omugagga be abasajja nga bawava abazikuumye okumala emyaka mwaka ku mwaka ali ne ssente netugamba nti oyo yali mugagga era mugezi kati obwo obwongo bwabo naye bano abantu abayiiya buyiiya ssente ne zijja ez'omuyiika mwe ne mubayita abatutumufu ne mubayita abagagga ne mubayita abagezi ne mubasalirawo buli kintu kyonna ne mubawa n'ebyammwe byonna bye mubadde muyina ekyo kikyamu lwaki abasajja bettanidde nnyo abayimbi bano ate ne babawasaayo ewiiki ne babasuulawo kati naffe ffennyini nze nange ndiko olwebeeya lw'abantu alukugoberera olungoberere tugende mpolampola natunatule bali oliko olwebeeya lw'abasajja nga bakugamba bakusaba obufumbo bakusaba kiro kimu bakusaba bufumbo gwe basaba n'ekiro ekimu wali yasaba ekiro ekimu nakubulirirawo nti kigwe leero naye nze sikintiisa balina okubeerawo tulondemu akasengejja kakole n'obwongo bwo Katonda be yakuwa obukozese bulungi kakati bano abo tulabanga abatutumufu kati gwe bajja ne bajja bangi bo buli mututumufu alowooza nti bali wuwe wokka alowooza bamwettanira nnyo naye nga buli muntu bamwettanira kati obuzibu obuli ku Hamida nze kati olwaleero gw'olina wano oyinza okusanga ng'omuntu agamba Hamida byayogera byebyo ye Hamida nga musajja yandaba n'agamba Hamida yakula atya obutonde bwe oyo naye n'asimba obufaananyi n'agamba nti watya nga mutadde mu kibanja kati n'olwekyo omuntu yenna omututumufu n'atali mututumufu tunuulira nze kyova olaba kyensomesa abantu titofumbirwa gw'oyagala fumbirwa akwagala kiddemu ekyo gwenga omutofumbirwa akwagala gw'oyagala fumbirwa akwagala Ibula olina abawala b'oyagala waliyo n'abawala abakwagala be batuufu benina okuwasa b'olina okuwasa b'oyagala bakyamu kyova olaba omusajja baamanyanga nti akwana naye ne bamuyambako bamulabire bamulondera omutuufu nga bo batunuulidde famire bweri maama we bw'abadde yayonsa abaana be abalabirira abaweeredde ne bw'aba akola n'obudde obuddako eka n'alaba abaana ne bagamba Ibula oyo gw'abaana ne babuuza omuwala Ibula omwagala naga nti nze Ibula owa TV mwagala nnyo kati oyo ajja kwagala paka ensiru erisaanawo naye gw'oyagala abaako question mark kati obuzibu bw'abatutumufu bafumbirwa be baagala naga Hamida bwe naakwana gwenjagala tewali bufumbo senga njala tutunuulire gwe asomesa omukwano abangula abantu omukwano omukyala abiko bulungi bwoti olunaku ofuna essimu ez'abalwadde mmeka ez'abalwadde ez'onfuna mpitirivu tuzitadde tutunuulire ofuna essimu mmeka ez'abalamu nga bo baagala birala nga baagala kuteeka mu kiwanja wali omupiira gukwajje kati mu lwaleero mu Uganda tulina essimu 3 tulina ez'abalwadde baffe tulina ez'abannaffe abatwagala mu mukwano
ngala kuteka mu kiwanja omupiira gukwajje ezo bbiri tulina ez'abafere ez'abalwadde tubaleke naye nja tutunulira ennyo ez'abafere abafere bano nga bajja mu tteeke ki babeera bakubira nagamba nti nomida nze tewali akwagala nga ggwe ate nze kati wano wompulira nfunye akisidenti kakati osobola okunyamba nompeereza sente za akisidenti mida bwentuukaawo byonna byonna nja kuba mbikumalira mida gwe waffe ffe tukuwagira ne bakubuulira nti MTN kati yakyusizza tudde wali ebbali omyege ennamba eno n'eno abamu ne bakuweereza ne sente zitali za ntereevu ku akawunti yo ne bagamba mida sente nzikuweereza zizo $8,000,000 nze ne bompa akakadde nsigadde ozitwale kugamba abo kati bafuula essimu zaffe bize lwaki essimu luli edda babanga tebakumanyi linnya naye kati bateekawo gavumenti kyetatulaga kye kituyambye kuwandiisa ennamba neze obuyambi bwakyo bwambula bukyambuze mbulinze ne bakati banyiga ennamba ngaakuweereza ssente essimu yo nereeta erinnya n'atandika okutawanyanga n'amanya gaagalina wabula bw'onyiga kweyo essimu ekkubidde ebaako erinnya nga lya mwana muto nga nayo bwe yawandiisibwa tutunuulire bano ababa bakusaba okutwala mu kiwanja ate be sikyawa tokola ki sibakyawa abo osigala mwogera nsigala mbaagala banfuulira engoye zange ennungi batya anti bandangamba mida wadde oyambadde blaaka wabadde oyitiridde era obusimu ne bwe buba buzaawo bukubudaabuda n'oyagala kalaazi ekiri wano so on average on a daily abo ofuna bameka abakubudaabuda naaga amasimu nabo baba bangi singa ndabikako nga kati bondaze ku lutimbi abo bavuganya ne bakirayanti bakirayanti oluvaako ng'omufere ayingira so omufere omulaavu ng'ayingira kati omufere ali wakusatu bwe bakusaba okuzisinkana kyesikoze kale sibasisinkana lwaki anti omuntu bw'omusisinkana leka kwerowooza nti gwategeera omuntu gw'otayagala tomwonoonera nnyo budde nkisomesa ne bannange otamusisinkana omutima gw'abasajja mulala entegera y'abasajja n'abakazi yanjawulo omusajja bw'agamba nsinkana ku ssaawa 4 n'otatuuka ku 4 sinkana ku 6 n'otatuuka ku 6 yekyanga n'akuweerera ne message eziringa ensi ey'ebikudde n'akuvuma n'akola ki ne bwe wayita ennaku nga 2-3 ate n'akuulinga n'aga nti oba nayogera bubi n'addamu n'akitandika naye bw'otabasinkana tolina kyosanga kizibu ate era ne bw'otoogera nabo bubi wadde bayogedde laavu kubanga buli mukazi nze kyalinze naddala nze laavu nkimanyi nti buli muntu babeera bamukwana naye gwe okozesa obwongo bwo bulungi okuva lwe nabaawo n'okutuusa kati nze sikirabamu bubi mu mbeera gy'olimu olwaleero luno ofunayo abantu abakubira amasimu ne bakunyumiza emboozi nga emboozi y'okwambula wenna naye ng'agiyisiza mu ssimu naye naakuba n'ebifaananyi by'ebibye n'abikuweereza singa oba obyagadde bakuweereza ebifaananyi abaami b'amaanyi akuweereza ate naabikuweereze ku ssaawa mmeka nga 6 ogw'ekiro ba 7 ng'ali ne mukyala we muliri kyovola nti omwami ali mu buliri ne mukyala we ng'abeera ku masimu muzibu nnyo owayi nze olumu nali nyiga essimu awo ng'ali n'owange n'agikwata yagikuba ekigo teyaddamu ekyo kyeyakuba yali wagisasula anti yakubawo yabwereere abaami agereraga midonzi tankwagala naye nga mbutuufu nange nze kankubuulire ng'oggyeko biri ebyokuba nti ojja kufuuka malaaya nange njagalika nobanga nange abantu mbaagala wadde bonna sisobola baagala naye nga mbaagala era nayogera nga kyayogera kituufu mugamba nti amunange nti obudde buno nga kiro taata badde nsaba essimu ogijjeko naga nedda kkiriza oyogereramu eri eddoboozi mu ddoboozi ekiro anti buba kiro ate ekiro oyinza okwogera eddoboozi eriwogana imbula kuba wabooti oyogera mu ddoboozi litono n'omukwata mpolamula n'omugamba nti jjako essimu kyovola amafu abamu bw'oba n'omwagalwa wo oli oli gino olina okujjako essimu kubanga essimu tosobola kulamula n'obajjaji wa ssimu yo wadde bagwennyiniyo olwo bwakuweereza ebifaananyi bye naawe naakusaba ebibyo
ababyayagala nenagamba sooka ondaba obuzibu bw'ennimu olwakuweereza ayimiridde obanga kakkanye nga ate akakkanye omusajja yenna nga akakkanye koobe ggwe tewali musajja ayagala mutunulako tanyuma kiriwa tanyuma saakuweereza yeegolodde ng'omumwanyi bwati kati omusajja yenna ayagala omukazi amutunuleko nga yeegolodde kati naabwekuba nga yeegolodde bwantogo bwati mu kisenge omwo nakuba ekifaananyi nagamba nzuuno oyinza okulengera ekifaananyi ky'omu nga kirina omuntu gwe kikwatako ng'atunudde eri nga bw'otunda mu sikuriini yo muno mwe bakuweereza muntu olengerayo omuntu n'ogamba ne bakazi bannange ffenna tuyina ennaku kubanga nange ndi mukazi tolina bw'oŋŋamba nti okubye ekifaananyi ng'oli mukyalawo ti olunaku we lulikya nga oli nange nti tolibanga omuze gw'ebifaananyi gukuweddemu era oyo omanyirawo nze ebyo byonna binfudde mukugu nnyo mu guno omulimu gwenkola essimu eno etabangudde etya obufumbo era ku percentage ki nene nnyo 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 kisookera ddala ab'amasimu baatwala omulimu okutuyigiriza ennamba bwe tuzikuba naye ne beerabira okutusomesa fe abakutte essimu zitwonoonera biki so baatubuulira birungi bya ssimu tebaatubuulira buzibu bwayo ate tewaliwo nansomesa ku bafumbo nti mu makoba mu mukwano essimu yandibadde bweti essimu yoggwe ne munnaali oligino eyiyo erimu password eyange tebeeramu password lwansi ate ey'omukulu naye tabeeramu password lwakuba nti nno ye tabeera nnyo nnyo ku ssimu yange wadde alaba ebiriko agibikkula n'alaba agibikkula n'alaba abampaana naye yennyini n'aseka n'aga nti kano ono yagwa eddalu ne mugando ga mulalu nga nze nalabye ng'ayogera ng'omulamu kwegeetusesa muntu aweerezaako ebitegeerekeka n'ebitategeereka nga ne bw'obisitula n'obimuweereza yabiweereza azirika naye gwe n'abikuweereza ate essimu kyezinza okuttira amaka ti abakyala abatulwanyisa nga ibulandi gwe n'omukyala omulala afuba okulaba nti akozesa essimu yange ebikutyoboola oba okitegeera essimu eno mesagi nga zizze tosobola kutegeera yabbaawo n'etali yabbaawo n'eya mukwano gwo omukazi ategeera nti mmidda kati alina omwagalwawe mukazi munno ng'ayagala omusajja n'aweereza mesagi ekuwaana nejjo nga bwe twabadde ffenna wakoze kubanga emmesagi y'essimu tewaliwo kalakiteraga nti n'engalo bwe ziti ze zaaginyize za mukazi oba za musajja n'olwekyo essimu erina ebizibu bingi nnyo 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 bye tugirabyemu ng'oyagala emirembe mu bufumbo bwo olina kujja ebyo byonna siiru biki bijje mu ssimu kati omuntu atandike kuva ku dde wano ayombe ayemaleyo yeetereeze tujja muzirooko kujja mulooko kubanga ng'oggyeko omuntu omu mu ggwanga Abe Mukiibi ye yagamba nti ye bw'afanga midda mwenna mubangawo ne mugjawo essimu yange ne mugenda mugisuula mu toyireeti eno eyapiitira tureni waleeri ye kyatunyonnyola emabegako bakati akyakiriko anansonyiwa mukama wange ndoza okwogerako naye oyo yekka omuntu omu yamanya obulungi bw'essimu doza n'obubi bwayo yandibadde tayogera tukutumidde nnyo ow'ekitiibwa Abe Mukiibi tukwagala nnyo taata yandibadde tayogera buntu naye abalala nabo balina ebizibu mu masimu naye tebabigoogera